Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga naawe nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna. Nkuleetedde omukulu amanyiddwa nga Honorable Paulson Lutamaguzi Semakula, omusajja ateerya ntama, omusajja w'ekibiina ekya DP naye ate nga ensonga engeri gy'azikwasaganyamu akulabikiranga ow'ekibiina ekya National Unity Platform ye yakkiriza okubeera nga ayimirira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu bonna abo abakkiririza mu nkyukakyuka. Honorable Lutamaguzi ennaku zino zonna nkakasa nga oba obadde ogoberera enteekateeka ezigenda maaso mu ggwanga Uganda oteekwa okuba nga naawe obadde omuwulira. Abadde omu ku babaka ba paalamenti abali ku ludda oluvuganya nga bayimiridde wamu n'ekibiina ekya NUP, bayimiridde wamu n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu president waakyo, era nga bavumiridde nnyo abakulu bano abasayidi eri okuli Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, okuli Honorable Mary Lubega Sseggona n'ababaka abalala abagwa ku sayidi eri ey'abali abava mu DP buloko, nga naye Lutamaguzi yali mu DP naye omu ku bantu abavaayo ne bavumirira akabinja kabadde ayita akabinja aka DP buloko. Honorable Lutamaguzi Semakula azze ayogera ebigambo bingi nnyo, azze emirundi mingi nnyo akulaga obubi oba butali bwenkanya obw'abasajja bano abali ku ludda olwa DP buloko, era abadde ayogera nnyo ebigambo n'okutuusa okulowoozesa abantu abasinga obungi nti alina kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ategeezezza nti Mathias Mpuuga oyo masquerade, ngenda kujja maaso awo nkubulire masquerading kyeki. Agambye oyo Mathias Mpuuga yeeyita kyatali ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi ku bigambo bya Honorable Lutamaguzi Semakula. Ategeezezza Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu gwe yalonda okubeera nga commissioner wa parliament tumanyi omubaka omu Honorable Zaake Francis Butebi, wabula Mpuuga yeegatta n'abantu abalala ne bateekawo embeera y'okulwanyisa Honorable Zaake Francis Butebi bo babeere nga basigala mu kifo ekyo oba nga basigala mu office ey'obwa commissioner, olwo balyoke bagguse eddiiru zaabwe nga tewali muntu n'omu abakuba ku mukono olw'ensonga nti Honorable Zaake Francis yali yabafuukira akayinja mu ngatto. Kakati nja sinaba kubanga neeyongerayo, asinaba kubanga njogera bingi nnyo, njagala ebingi tubyogere ng'omaze okuwulira ebigambo bya Honorable Lutamaguzi Semakula. Nzije nkuwe n'ebyomukwatako ebitonotono gwabadde tamumanyi oba oli awo obeere ng'omutegeera. Sooka owulirize, nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli. Mpuuga is masquerading. Mpuuga is not a commissioner. Ekibiina ekyamufuula commissioner kyamuyitayo, but we see him masquerading as a commissioner. Oyo akyanoonya legalities endala ezijja okujja. Ffe tumanyi nti ali presenting opposition ku commission kati ye Zaake. Ati values ani? Values ziri mu state because it's a state which is protecting him on that position. Mpuuga is masquerading as a commissioner. They chase him long time ago. He's a former commissioner. He's not a commissioner. Kati bwaddawo now transacting anything as a commissioner. It's illegal. It's illegal. Era kyova olaba nti is still on the commission ng'ali protected by the state. Kubanga tetusobola kuveena ate ne twogera ate ne tukola biri opposite. Ffe tugamba nga opposition tulina okubeera ekyokulabirako. Bwe bakugamba songa mbere tobuuza songa mbere. Songa nyuma. Ati kakati kino kikyamu kyekiriwa kubanga bagenda okuleeta issue yonna eba emaze okutunulwamu. Nga kati eno mwe mwannamawulire mwagambanga nga babalimba mbu mu kibiina kya Nuupu balwanyisa Mpuuga mbu bamulaba wa mwanya ne tubaga Mpuuga talina maanyi gaalina, amaanyi ge gaalina gakoma mu constituency ne mu nnyumba ye. Kakati bukya bamufuumuula genda omulabe kikyaliko. Kakati tukugamba n'okukugamba nti in addition to that temulowooza nti abaka ba parliament bonna basiru nti omubaka omumbu ye yalabye mu babaka abataddeko emikono mbu omubaka omu ye yalabye mu kino kyayisibwa parliament. Lwaki ba commissioner bo tebavayo ne bakyeyogerera nti okumanya bano batulinako empalana twakiribetingako mu parliament? Why do you think they chose one member to represent them? Nga yagenda ayogera agamba banne nti simanyi parliament yakiteesaako. Kati gwe bw'otulaba engalabi zaffe olowooza nti tusobola okugenda ne tuteekako omukono nga tetumaze kwetegereza kino ekintu kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka? Yes, ndowooza obiwulidde bigambo bya Honorable Lutamaguzi Semakula. Nze nsazeewo akatambi ako nkakuwe omwewulirireko ng'ayogera. Agambye Mpuuga
Honorable Mathias Mpuuga agambye oyo masquerader is a masquerader. Masquerader kitegeeza omuntu okweyita ekintu kyatali. Jjukira olwaleero kati simanyi okweyita ow'ekitiibwa oba okweyita commissioner oba byombi. Kati gwali ku Red Zone TV gera mu comment section okimbuulire. Honorable Lutamaguzi Semakula Paulson Kasana Semakula Lutamaguzi yazalibwa ngina kuzo mwezi 25 gwali mwezi gwa December omwaka gwa 1979 nga wetugerera ine emyaka egy'obukulu 44 era mu December omwaka guno Honorable Paulson Kasana Semakula Lutamaguzi ajja kuba aweza emyaka 45 egy'obukulu. Omusajja akiikirira abantu b'e Nakaseke. Honorable Lutamaguzi ali mu kibiina ekya DP wabula ate yalondebwa abantu b'e Nakaseke South abakiikirire nga bakkiriza nti alabika ebirowoozo byayina biri presentinga ekibiina ekya National Unity Platform era bw'ogenda ku mitimbagano egy'enjawulo ng'onoonyereza ku Semakula yaani Lutamaguzi Semakula munnaye bamuleeta records eziriyo ziraganga ali mu kibiina ekya National Unity Platform era nga bakulaga nti ali omu ku babaka abali ku myaka emitoototo nga bali mu palamenti eno ey'e11 tali ku kadi ya NUP wabula ebirowoozo byayina biragira ddala nti ali ku kibiina kya NUP. Palamenti ewedde Honorable Lutamaguzi Semakula yali atuula ku kakiiko akamanyiddwa nga the Committee on Finance, Planning and Economic Development era n'atuula ku kakiiko akalala akamanyiddwa nga Appointments Committee mu palamenti eyo ey'ekumi gye njogerako. Honorable Lutamaguzi Semakula oba mukuweeko ebimukwatako ebirala ebisukkakaawo azaalibwa omusajja amanyiddwa nga Lutamaguzi Mukiibi ne maama we bamuyita Sise Nalunkuuma. Honorable Lutamaguzi maama we ye Sise Nalunkuuma ate nga maama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era naye ye Nalunkuuma ate nga nange muwala wange ye Nalunkuuma. Olowooza Honorable Lutamaguzi nga maama we Wandiga nga nange ndi Wandiga, President maama we Wandiga. Kale tugende mu maaso. Honorable Lutamaguzi mu mwaka ogwa 2021 abantu b'e Nakaseke bamulonda Nakaseke South bamulonda era nga bamuwa obululu 2,613 n'awangula abaali bamwesimbyeko okwali amanyiddwa nga Nsereko Charles Kawuma basajja Subi oyo yali wa NRM omusajja yali w'amaanyi ennyo atawuza yadde obululu omutwalo kitegeeza teyatuuka yadde mu makkati aga Honorable Lutamaguzi Semakula Paulson Kasana. Oyo omusajja wa NRM nga mu kitundu ekyo ekye Nakaseke baali bagamba musimanya gye bazirwanira nti era aba NRM baali bawamba ekitundu ekyo wabula Honorable Lutamaguzi Semakula okuviira ddala mu kalulu aka 2016 mu biseera ebyo nga ye mubaka ali omu ku bato abaali mu palamenti yajja n'abeera ng'akyusa ebyafaayo ebyo kati olwaleero aliyo mu kisanja ekirala ng'omubaka akiikira abantu b'e Nakaseke South ku kadi ya DP wabula ku birowoozo ate eby'ekibiina ekya National Unity Platform. Ebyo byembadde njagala okubanga nkuwa ebitonotono ebikwata ku mubaka amanyiddwa nga Honorable Paulson Lutamaguzi wabula kano kankasembyeyo nkakujjukize nkakuddiremu. Taata we bamuyita Lutamaguzi Mukiibi be bamanyi kye beddira wabula maama we yeddira Ndiga ye Sise Nalunkuuma. Ono afaanaganya embeera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu maama we naye ye Nalunkuuma. Kati ate nange kamakoogera tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako. Red Zone TV ko oliwo bali kubanga okyagoberera ate nabakubanga osubscribing nganawe kirira wansawo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obere nga toli kwabo abamisinga ensonga ze tuba tukuteerayo.